mutima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo. Agenda nalayira nti akwagala nnyo walayi nga mutuufu nawe okifiiringa bwatyo omwami Sseguya Elijah bwe yabadde alayira ng'agamba mukyala we Stella Nanchinga Black Beauty Madam Figure nti munnange nkwagala nnyo walayi. Kati no munnaye nkwaniriza nnyo ku Delta TV tukole mu programu eno ey'okwanjula n'embaga ebeera obulwa Sunday sawa zibeera 11 mpaka emu ng'agikuweereza Mampita Sharita mazima wanvu mami eyakolamu. Programu ya mami yakolamu yebeerawo buli lwa mukaaga assaawa zibeeremu nga tukutuusa ku bamami baffe ab'enjawulo nga batuulira olugendo lwabwe kuba gye baatandikira paka kati wano we batuuse ate nga mu lugendo lwabwe mwe tufune ekyokuyiga naffe ne tuba nga tetwekubagiza okitegeera. Omuganda agamba onaalya n'olyalya y'emmere ewooma. Ndi wano eno ku Malakai Ecology wenkoledde ono nno osobola okukolerawo wedding reception yo esangibwa ku Entebbe Road Ekitende. Malakai Ecology wesangibwa Entebbe Road Ekitende ate nga munnange osobola okukolerawo wedding reception. Bukolera wedding reception oza ogula buguzi mmere by the way nga venue bakuwa ya bwerere ate bakuweerako n'ekiro kimu mu rumu zaabwe zineeza omulembe zensiiba nkoleramu emmere eyo ku Malakai ewooma ewooma. Jangu Malakai Ecology Ekitende negamba nti enviiri ne makeup nkolebwako Sharita's Bridal World era ba Sharita's Bridal World bebanyambaza ekiteeteeyi kino. Jangu tukwambaza omugole tulina gowns, tulina changing dresses, tulina maids dresses, tulina gomesi z'abagole ezababuuza emishanana kwegamba omukolo gwo gwonna tuguteeka mu lunaku lumu decoration video bifaananyi mmere keeki totambula tambula. Jangu mu kifo ekyo kimu ku Sharita's Bridal World ate ne ba student baffe tunaatera okutandika 1st September tugenda kutandika nolwekyo abajja nkupikinga fomu gye muzipikinga eza 15 ku Nkuruma Road wakoma ekisime bakiyita Sal Complex. Ladies and gentlemen tugenda kusokera mu mbaga yaffe ey'omwami n'omukyala Sseguya nga babagattidde Kisubi wali eri ku parish. Oluvannyuma ne bajja ate ku Malakai Ecology ne bekuzayo ebifaananyi ku reception ne beeraga kye bayita omukwano. SOPs bazikuumye babadde ne social distance n'abantu bayise batono naye nga buli yabaddewo yavuddewo ng'atenda yabadde simple and nice. Jangu Sharita's Bridal World. Now let us be seated to listen to the second reading. We bless the Lord for the gift of their parents, for the gift of their siblings, and for the gift of their friends. We thank all those who have supported them spiritually, emotionally, and financially. We thank the Lord that they have made a fundamental option, because not so many people will make this option. There are so many friends of mine
who have lived together, who have stayed together for over 10, 15 years, but they have never made this option of becoming man and woman, of getting married in the church, of having their marriage not only witnessed traditionally, but also in the church. So we bless the Lord for Elijah and Stella, and we pray what God has put together, no man should put asunder. Elijah and Stella, I shall now ask you if you freely undertake the obligations of marriage. Are you ready, freely and without reservations, to give yourself to each other in marriage? I am. Are you ready to love and honor each other as husband and wife for the rest of your lives? I am. Are you ready to accept children, love from God, and bring them up according to the law of Christ and the church? I am. Dad, that's my question. Thank you, Stella. But one quote from the second reading, just to myself, like, if I give away everything I own, and if I have over my body over, that I post that I don't have. Elijah, tell us what you see. I don't know about the incident. All I pray is keep us clean, right? The more you do. I pray when I marry you together. Amen. God bless you. Thank you for the group. Uncle, I promise to fulfill everything that you pledged and committed that I should fulfill. Thank you very much. Okay, and you now unveil this lady and we'll see whether she's the one who... Is she the one? You tell her. Thank you, Stella, to be my wife. I promise to be true to you in good times and bad, in sickness and in health, in poverty and riches. I will love you and honor you all the days of my life. I, Stella, take Elijah to be my husband. I promise to be true to you in good times and bad, in sickness and in health, in poverty and riches. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the judge. May the Lord, who is goodness, strengthen your consent and fill you both with his blessings. What God has joined together, no human being should put asunder. Stella, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So we pray that what God has put together, no man should put asunder. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. So on behalf of the Catholic Church and on behalf of the government of Uganda, I declare these two husband and wife, Mr.
You may have for the word. The mystical marriage of Christ in this church might become manifest in the union of husband and wife among the faithful. Graciously stretch out your right hand over these servants, Elijah and Stella. We pray and pour into their hearts the power of the Holy Spirit. Grant, O Lord, Ecology nga abagole baffe we basizewo okukolera reception. Malakai Ecology kifo kirungi walina okubeera kubanga waliwo ambiance ennungi, waliwo forest green, waliwo honeymoon setting rooms ennungi era we batyo kenda kubanga tutusako abagole baffe olunaku olwaleero banayinsanyiso balaba nga munyumye Alexima nga tegonyumye nnyo 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 Alexima yotya ne bulungi. I feel so happy and yeah. Naye mufaanagana abantu bakigamba batera otugamba mumaze mwena bbanga ki? mwaka gumu n'ekitundu. Okay. Munayo ka baby tetulinayo naye nga tusubire nga wayiseewo bbanga ki kuba leero? tetujja kugera mwenda. kuva kati. You look so smart. Thank you very How much. is your wedding so far, mukwano? So far so good. I'm looking forward to seeing what's next. Malakai Ecology mugisanze mukyasebo. I think it's a very good place. It has a very unique ambience and a very good customer service. So kifo kirungi nnyo nnyo. I would recommend it to anyone who is getting married. Yes. Kimwasaba okulonda Malakai Ecology? First of all, we love the ambience. It's natural nga bw'ogiraba. Then ekyokubiri okuva we bateekawo COVID restrictions, we opted for a cool place like this where we can host very few people. Mutegekkedde abantu bameka sebo? Tekedera abantu nga gavumenti bekkiriza 12. Naye mwakikoze mutya okwesalako abantu bannange nga tekibadde kyangu? Kiba kizima tubanyonyola abasinga. Tubanyonyole akabi akali mu kuŋŋaana nga muli bangi. Kyabayambye okusalako ku bantu? Kiyamba mu ngeri ya budget ng'omanya ebyenfuna bya COVID tebiba birungi. Naye era okutwaliza munyaffe kituluma nti n'abantu abamu tebabeerawo naye tewali kyakukola. Bw'obeera ng'obadde ogamba omuntu ategeka embaga yandikoze ng'eno eya COVID oba eri ey'abantu abangi? Mu buwanga bwaffe yandikoze ng'eri ey'abantu abangi kubanga
tuliira wamu tusanyukira wamu tunyolera wamu so n'olwekyo buli muntu aba alina okubeerawo. Kiki byakuleetera okukkiriza omwami n'akuwasa? Yakola ebintu abalala bye bataakola. Nga kiriwo ekyakuba knockout ogamba ono ye mutuufu? Yogere. He has always written me letters up to today. That's so romantic. Handwritten. Yes, yeah. Handwritten. We have them. Yes, right back. Atandika na statement chidia. Maybe that. Atandika otya? Byama byange. Maybe loving wife, dear wife, something like that. Wasinkana oludawa? Twasinkana myaka nga 11. 10 emabega. Mwenda? Tuli mu 2021. Twasinkana 2012. Mwenda. Myaka mwenda emabega. 9 years ago at campus. At campus. We had just joined. Kati relationship through a friend. Yeah, we met, then she disappeared for some time, and I got to see her, I think 2 years back. In 2019. Yes. Waberawo communication yawo in between? No. Yeah. We lost touch. We lost contact. Yes. But before we were just friends, nothing like. He was a friend of a friend. Yes. Yes. Kale kayimba kikuyagala omuweereza nga tumaliriza olwo baleka mugende. Mami asooke. Kati leeteka muleeta dedication. Muwandikira dedications za nnyimba naye akayimba ke nandyagadde kandibadde ndoza karema. Agamba sitaki. Okay. That's so unique. Yeah. Nange kamuweereza karema kaloko. Okay. Yes, that one. Simanyi kuyimba. They sing between you people. Lyrics azimanyi. Nga tumaliriza mwebaze ku bantu tubaleke bambi. Santike n'omukyala. Okay. Nze kisooka njagala okwebaza omwami wange. Tamaze budde nga akyerowooza. Yeah. He went straight he knew what he wanted and he went for it. Kwebaza mwami okuntuusa ku kkula lino. Nebaza abazadde batubeereddewo ne baganda baffe n'ab'emikwano. Tweyanziza nnyo tweyanzege byonna bye batukoledde. Nno si bingi kuba seerondalonda nnyo naye ekisooka mukyala mukakkamu nnyo nnyo. Ekyokubiri mukyala ali family oriented, ayagala nnyo family ye ate ayagala nnyo ne family yaffe. N'ekyokusatu mukyala atya nnyo Katonda, so nze tebisukkaawo. Tumaliriza kati ebyaddala ani asinga okagala munne? Akimanyi nti yensi yennyini akimanyi. Naye wama bituufu. Si bituufu, nange nkwagala mukwano. Ekikumi omwagala mweka? 99. Ekikumi omwagala mweka? 11. Mukuba akamba tugende mukuba akamba. Ani aleeta akamba? Oyo alina okukaleeta. Ataka. Nkwagala nnyo. Nkawulidde. Naye muddize nno. Nange nkwagala nnyo. Kati baleke mwebaza esimu kyeweebaza. Njagala okwebaza family zaffe zombi olw'okutuwa obuyambi bwonna bwe tusabye. Neneebaza n'emikwano, tulina emikwano mingi nnyo gikisobola kumenya mannya naye nga gitubeereddewo nnyo dda mu nsonga eno. Ne twebaza ne Katonda atubeereddewo kuba tuyise bingi yabimanyi bingi wabeerawo oluusi ebintu ebitatambula bulungi n'okusomezebwa okw'enjawulo naye tubiyisemu byonna netutuuka. Kale bambi katubaleke mugende bannange Metron aliwa ne best man. Okyalaba okwanjula n'embaga.